Nva kulonda akalulu mnonze njagala okwebaza Katonda ansobozesezza okulonda akalulu k'olunaku olwaleero era njagala okubeera nti era nyongera okwebaza Katonda asobozesezza aba agency bange okulaba nti abatambula ne bagenda bakuume akalulu kange. Leero ekiri wano olwaleero tulaba UPDF, tulaba Uganda Police n'ebitongole ebikuuma ddembe, tulaba emmotoka ezibikiddwa number plates. Tulowooza nti kano enebanga technicalities ze bakozesa okulaba nti oba methods ze bakozesa okulaba nti creating fear mu bantu baffe mu bawagizi baffe basobole okubeera nti bajjumbira kulonda. Era ojja kwesanga nti voter turn up mu bitundu ebimu ejja kuba low olw'ensonga eziringa ezo. So waliwo abakadde abamu abasobola okugamba nti asijja genda kulonda olw'ensonga nti ndaba y'amagye so fiya eyo naye njagala okukibategeeza nti abantu b'e Kawempe bali solid era abamu bagenze dda okulonda n'abalala bayiwa mu bungi polling stations ez'enjawulo okulondera okuba akalulu ka Luwemba Luswa Muhammad. Nga bwenzize nkyogera ebbanga lyonna n'obuvumu bwe mbadde nkyogeza nze Luwemba sirina manifesto wabula nja kutambulira ku eyo eya the Late Honorable Segirinya gwe tuddira mu bigere olunaku olwaleero olw'ensonga nti alina projects nnyingi nnyo ze yakola ate nga zeetaaga support n'endala nga zibadde mu pipeline. So nzize kutuukiriza ezo zabadde akola ki zabadde yakola n'ezo ezibadde mu pipeline. Era bino wammanga mwe muli eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Medical Center nga ku mulundi guno twagala n'okulibbulamu erinnya lya Honorable Segirinya olw'ettafaali lyateeka ku byobulamu mu Kawempe North. N'ekirala twagala okulaba nti tuyina enteekateeka y'okwempawalinga abavubuka n'abakyala abasajja okulaba nti tuyita mu nteekateeka zaffe ze twalina eza Segibox project kwongera okwempawalinga abantu abo ne starting capital mutonotono nga tuyita mu kibiina kyaffe ekya Kawempe Youth Mission Against Poverty okulaba nti twagala okulwanyisa obwavu mu bavubuka, twagala okulaba nti tubatendeka engeri gy'okukola mu paper bags, engeri gy'okukola mu liquid soap kuba emirimu gino egya bulijjo abantu gye banyooma ate bangi nnyo mwe bakola ki mwe bagaggawalidde. Tulina enteekateeka yaffe eya Technical Institute eya skilling eyo eya metal fabrication, mwana wayigira okwokya ebyuma enzigi biki era bangi nnyo bayize okwokya ebyuma era ne beetandikirawo emirimu. So nze ekindeeta kwongera ku supportinga projects zino zikole ki mu bbanga lino erisigaddeyo. Tulina n'enteekateeka Mr. President yalina mu pipeline eya Kawempe North Modern Bus era enteekateeka eyo nayo weerinnyo mu pipeline. Baba bantaddemu obwesige njala bikolera mu nnaku 10 zennyingira zensoosa nazo mu parliament okulaba nti ebintu bino byonna Mr. President byaleka tamaliriza tubimaliriza ne byalekawo tulabika nga bigendera ddala maaso. Nze Luwemba bajja kundaba 2026 era 2026 wendi mu kalulu ka Kawempe North Constituency.